olunaku lw'abaliko obulemu olukuzibwa buli nga 3 omwezi ogwa Desemba era nga balabiddwako nga bakola obyennyimba awamu n'okutyabula amazina. Omukolo guno gwetabiddwako abakulembeze ab'enjawulo era ng'omugenyi omukulu abadde Kano David Kansime Kaluhanga okuva mu ofiisi ekulemberwa Dr. Karen Kayunga. Kaluhanga asinzidde ku mukolo guno n'agumya abaliko obulemu olw'enkizo gye balina n'abasaba okukomya okuwuliriza obulimba bwa bannabyabufuzi nti essira baliteeke ku nkulaakulana awamu n'obutebenkevu mu ggwanga. Mu kampeyini za pulezidenti n'abakulembeze abalala mu ggwanga lino singa bakulabayo bantu abakakamu. Waliwo abantu abeetegese naye nga beerimbise mu politics za Uganda abaagala okuza Uganda wa Nabeka. Are you ready to support them? No. Mwe ready okusupportinga abantu ngaabo? No. Wangi? Nga siwulira? No. Bw'okola flashback n'ogisa emabega Uganda yali bubi. Uganda yali ki? Uganda yali bubi. Ate abagikola obubi ekyo kyenjagala okubajjukiza, kyenjagala pointi eyo nti etegeerekeke bulungi. Abakola Uganda obubi ono abasabye okulonda Pulezidenti Museveni mu kalulu akajja gwagambye nti afubye nnyo ku by'okwerinda. Buganda yasazeewo. Buganda yakoze eki? Buganda yasazeewo. Kana akalulwa k'omwaka guno ka muzeeyi enfudde n'emirembe Uganda gyetesitinzeeko ku gino emyaka emitono kubanga balowooza nti emyaka 4 kintu kiri awo kinene nnyo, naye ng'ensi endala zimaze emyaka 5 nga tebawulira sasi, nga teriiyo ntalo mu nsi zaabwe, naye kati ffe boogera emyaka 4 balowooza nti myaka miki nti mingi nnyo. Kati emirembe basebo ne bannyabo kyetaaga tujolozeeko dene eveewo oba twetaaga emirembe egy'olubeerera. Kansala w'abaliko obulemu division y'e Nansana Kasule Vincent annyonnyodde amakulu g'olunaku luno n'ategeeza nti bakufuba okuyiga okukola n'okukomya okwekubagiza n'akakasa nti waakusakira baakulembera. Kubanga tetuyagala kulaba pulogulaamu ya kusabiriza. Ennaku zino gw'olowooza nti ajja kukuwa naye ali bubi. Ogenda okusaba olukumi nga ne gw'olusaba ali bubi. Kyokka baba alukuwadde n'oddayo enkeero wano omukumira essimu tagikwata. Kitegeeza embeera y'okusabiriza yavaawo. Tulina kukola. Omukyala asiimye gavumenti okubalowoozaako ng'eyita mu kubanyigira mu nteekateeka zaayo ez'okwekulaakulanya ng'emyoga PDM n'abakubiriza abaliko obulemu okusobola okujjumbira enteekateeka ezo. Lowoozezzaako ennyo ate neetusukkulumya nnyo oba kye kigambo ekituufu, etusuusuuse nnyo kubanga buli pulogulaamu gy'ekola esooka ne tunuulira sekita y'abantu abaliko obulemu. Emyoga tugifunye. Mukulu Tony abadde abategeeza tuwane Gombe sente za mbawe ziri ku akawunti. Muzijje mukole. Bw'oba tolina mulimu bayitemu ankubira essimu aŋŋambe nti ontalina mulimu ayagala ssente nsooke nkuyigirize bino. Emitwalo 2 gikola ebidomola bya liquid 2 byakuwa Immaculate ssentebe w'abaliko obulemu municipal y'e Nansana asabye gavumenti okwongera okukwasizaako abaliko obulemu kubanga omuwendo gwabwe agamba nti gulinnya buli lukya. Nsaba gavumenti etutunulemu ak'enjawulo kubanga babadde tebamanyi nti gye tuli oba oliawo tuli bangi. Weweeyo tukole. Abalina abaana abaliko obulemu mubategeetega obuntuntu. Nze ntunuulira nnyo abantu babeera ku TikTok naye ng'oli talina mikono n'etooke n'alisonseka mu nkwawa n'afuna amagezi n'aliwaata ne bamuleka awaka ne yeefumbira. Abakyala, omwana, abaana Mukama yabatuwa bw'atyo naye ate sibalema balwongo. Olunaku lw'abaliko obulemu lukuzibwa buli ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa Desemba okwetoola ensi yonna. Kisa ky'ettekira yakusakidde eggule lino ku lwa KTV Amalindiri.
kitundu kisooka ekyama